Endagaano ya Uganda ne Saudi Arabia ekkiriza abakozi okujja okubanga bakolera mu ggwanga lino erya Saudi Arabia ebintu bikyagaanye era nga bandibanga Uganda eyinza obutazaako mukono okusinziira ku biki ebigenda mu maaso anti ne Bankubakyryo bennyini nabo bakyagugubye obutambi obw'emulugunya munnange bakyabukolera ddala era nga waneeno omu ku balwanirizi b'eddembe eri Bankubakyryo naye avuddeyo n'ateekawo okwemulugunya okugamba inti nno nedda amateeka agayisiddwa mu contract gye baagala okusaako omukono tetugenda kubanga tugakkiriza era tusaba muleme kuzzaako endagaano musooke muleke eggwanga erya Saudi Arabia lisooke libeere nga lyetereeza bwe linaamala okwetereeza tunaabanga tuddamu endagaano yaabwe tujja kubanga tubongera abaana okujja okukola tusooke tukendeeze ku kino ekyokutta abantu n'abaana baffe abakyali eyo mu ggwanga erya Saudi Arabia basooke baveeyo bakomewo ewaka contract keeweddeko basooke bakomewo ewaka nga naffe we tuli mu kutunula mu njuyi ebbiri tulabe ebiki ebigenda mu maaso yabange njogera kuno nakuli eryenna eddoboozi ndiyina mugenda kubanga mulyewulirirako nga bwebeera enkola yange nti manyi baterawo amaloboozi ne mwewulirira ko ebintu ebimu muleme kumpanda bigambo mukamwa mujjukire nti yenze Sheila Adita yabeera kweno channel eno subscribing ng'okozesa ekigambo subscribe kwata ku notification bell my brother oba my sister egenda kubanga ekuyambako nga buli video gye tuteeka waneeno togisuwa video ze tuteeka mu waneeno osobola okuziyigako ebintu bingi nnyo bw'obanga osubscribinze ate ng'okutte ku notification bell tukyali ku nsonga z'Abankubakyryo bikyagenda mu maaso ebintu bikyalanda tetumanyi kiddako abeetaaga okukola naye ate n'obulamu bw'Abankubakyryo kintu kikulu nnyo ngenda batwalako mu audio ey'okukubaganya ebirowoozo ku biki Bankubakyryo bye beetaaga teekako na batya okukuuma obulamu bw'Abankubakyryo bubeere nga tebubeera matiga kambatere waneeno nammwe mukewulirireko yenze Sheila Adita subscribinga bwekumire ku channel eno tukomewo Arabia ekkiriza bannayuganda okugenda okukuba ekyeyo mu ggwanga eryo yaggwako gye buvuddeko era ng'enteeseganya wakati wa gavumenti zombi ekyagenda mu maaso okulaba ng'endagaano eno ezzibwa obuggya wabula pulezidenti w'ekibiina ekirwanirira eddembe ly'Abankubakyryo ekya Migrant Workers Voice Organization Kayonde Abdallah agamba nti endagaano eno ekyalimu ebirumira bingi nga byonna binyigiriza omukozi. Genda kukkiriza endagaano eno yakubiri kusayiningibwa nga mutu sidelininga ate nga mwesibye ne kugutali gwammwe kyetwetaaga tube n'obuvunaanyizibwa n'obukulembeze obwaffe obusobola okukompasetinga bannaffe oba okubasapootinga twetaaga tulaba akawaayiro n'okukakasa nti ddala ffe mwe tuli munda ng'abakozi. Kayonde agamba nti mu nsisinkano eyasembayo mu kuteesa ku ndagaano eno abantu abakiikirira abakozi baweebwa obudde butono nnyo era ng'ayogedde ne ku ebyo bye beetaaga okubeera mu ndagaano eno omuli okwongera ku musaala gw'abakozi sako ne insurance. Okwongeza omusaala bammemba baffe abaana naddala aba domestic worker abakolera Saudi Arabia abaana bakola obwayaya mayumba abadde basasula obusente butono emitwalo 9 mu mutunulire economy weyimiridde olwaleero basaba nti sente zirinyisibwe okugenda waggulu nga at least ng'ekitono ennyo kubanga batwaliramu n'abatasoma kale akamu ekitundu kubanga baba bavudde waka bagenze mu risk ate nga bateekeddwa okudda nga balamu n'olwekyo beetaaga bafune sente zibawa essuubi beetaaga at least insurance ebeera ku ikaama oba kaadi y'obutuuze eri ey'obukozi insurance eyo bajawule kubanga ono omuwala bwaddira n'awamba kaadi eyo ng'agamba omwana bw'anadduka ajja genda afuna omulimu ewalala katusaba medical cover oba medical cover eriko eweebwe kaadi ey'enjawulo ng'omwana agifuna ndowooza nga yakatuuka na ku airport ng'ate ayita ku desiki yaffe oba ku desiki yonna eno ebeevunaanyizibwa ku medicals. Ono agamba nti singa endagaano eno egenda mu maaso n'eteekebwako emikono ng'ebizibu ebibaddewo tebikoleddwako abakozi bakwongera okubonaabona. Nga tetusimba makanda saawa eno tugenda kuddayo gye twabadde singa endagaano eno esayiningibwa mu ngeri y'okubanga speed ku bali mugivugira mu bisenge n'okulaba nti babuzaabuza n'okusiiga ekifaananyi tulirayikira okuddamu kubanga bwe kibanga Abawarabu baagaana okukkiriza ebibadde mu ndagaano enkadde emyaka gyonna 5 ne gyeziringula kubanga yerenewinga automatically ne tudda mu mirala 5 ne tugenda mu mirala 5
nga yenga bo baganya okwanukula ministry y'agenda kye bagamba nga baganya okwanukula gavumenti ya Uganda kye basaba kitegeeza gye tulaga tetulina njawulo singa baddamu ne basayininga obukwakkulizo obwefaanaanyiriza. Ono atadde gavumenti ku nninga okubawa omwaganya bafune obukulembeze bwabwe ng'abakozi Bankubakyryo ng'agamba nti kampuni ezitwala abakozi ssaako n'ekitongole ekya UWERA bayitiriza okubalinnyirira. Agala gavumenti etuwe administration ng'abaana bannayuganda tukooye okutambulira mu nkwawa z'abasajja bano abatwala abantu ebweru n'okuweebwa ebbeetu tebasobola kubanga be balina okututwala ate be batuuka eri bavunaanyizibwa ate ne mukutulwanirira nga temuyita mu lulu. Lwaki temuleka abaana bano? Are you promoting child labor? Mutwala abaana bato nti mubatya tebasobola kweyogerera? Tusobola okweyogerera kyetwetaaga kyekyo njagala kibe kiriya ensonga lwaki tuvaayo mu mawulire because twagala kikola mu mankweto twagala okuvaayo lwatu nga twagala gavumenti ebe yeyimirire nga bwe tuyimiridde etugambe nti buno bwe bukulembeze bwammwe we shall accept. Tetwetaaga kuba kulembera nze omulala yenna ne bwana abagwe gundi naawe osobola okukulembera abaana bano. Twetaaga omuntu ali independent mu nsonga z'abaana anaabawolereza. Twetaaga abaana baffe bafune ba lawyers abali mu makomera naye muleme basi bakwembase gye mutawana budget. Kino kyavudde ku butakkaanya obwabaluseewo mu kibiina ekitaba amakampuni agatwala abantu ebweru ku nsonga y'okwongeza ssente ez'okugema omusujja gwa yellow fever ng'olunywe balusonga mu ssenkulu w'ekibiina kino Beeka Kantambira wamu ne minisita Nakiwala Kiyingi era nga Kayonde banaabasekeredde. Minisita Honorable Nakiwala Kiyingi ne drive zo banga noye move gy'oliko obuliddwako ekituufu ekyokukola ng'ogenda otya okulaba nga ebizibu ebiruma Bankubakyryo yellow fever bonna abafu ba yellow fever nakintu judisi wa yellow fever oba Namazi Mire yali wa yellow fever. Ebintu ebikulu ebiteekeddwa okubeerawo mu kuyamba abaana bano mutulimba kino mutulimba kiri kati waleese yellow fever lulimu ali mulangira application mwe yavaawo minisita aleka atulimba esimanya atwala ba atake bameka mulekerawo buno obulimba ate tugenda balekera tugenda bakunamya saba minisitule y'agenda etuggyeko abantu bano abayuwera. Indowooza nammwe ago amaloboozi mugeewuliriddeko tegabadde gange. Amaloboozi ago gaalikodingiddwa mu vidiyo emu ebadde gye tutambuza okulaga abantu ki ekigenda mu maaso. Indowooza nawe ogyowuliriddeko era n'okakasa obutuufu bwa kano akatambi. Wane nno Uganda ne Saudi bakyasika omuguwa era nga ba Saudi Arabia batandise n'okubanga amateeka agamu bagajjako nga okukkiriza abaana okudeetinga abasajja bonna be baagala bwe baba bali mu sizini eno ez'Abuwarabu. Omuwarabu nga bw'aba musimya ayagala kumuwasa it's okay inga okw'ebintu bya kafara system batereezezaamu koko naye nga tetunnaba kumanya kigenda kuggwerawa bagenda kugyawo kafara system oba nedda kubanga ekisinga okutawaanya ffe Bankubakyryo ye kafara system okubanga omukozi okubanga obuyinza n'amaanyi byonna biri mu ngalo za mukamaawo inga gwe ng'omukozi toyina kwemulugunya ku nsonga yonna toyina kwerwanako buli kimu ekikukolebwako oyina kukimira toyina gy'oloopa kati neeyo kafara system bulijjo ensi nnyingi zibadde zigirwanisa era nga bagamba enkola eyo eveewo yeviirako abaana okubanga battibwa ne baba nga tebafuna justice era nga ensi ezimu zaali zaamala dda okwekalakasa nga bateekayo nadda ekibaluwa eky'okugyawo kafara system ensi nga Philippines, Indonesia era bo tebakolera under kafara system. Omwana bw'abaako yokolera mukama we immediate yatambula n'agenda naffe kitwagala nga Abafirika oba nga Abannayuganda. Waneno Migrant Workers Voice omusajja akulembera ekibiina ekyo Kayonde avuddeyo n'ayogera ensonga eyo mu bulamu bukofu era n'agamba nedda tetugenda kubanga tusaako omukono kati nno waneno kigenda kubanga kifiriza companies ababadde batukolamu ssente okubanga bagenda kwavuwala kubanga omwana akuba omulanga n'abeera nga tayambibwa ate jjukira ne companies ennyini ezibaleeta nazo kasita mutuuka eno tezibayinaako buvunaanyizibwa eryo etteeka mu Saudi Arabia gye tezibayinaako buvunaanyizibwa ddene omuno n'ogumu so ebintu ebimu biyina okukyuka era nze nange ngenda kubeera ku sayidi bano abagamba nti contract tebagizaako ngenda kuba bwe batyo basooke balindemu jjukira mu nsi zonna ezibadde zikyawa abaana okujja okukola Uganda
yebadde ekyawaayo ne bano abantu abalala era nga Saudi yensi yokka Uganda gyebadde nayo contract mu nsi z'Abarabu zino kati nayo contract yaweddeko wabula nga tena omukulembeze w'eggwanga luli yavaayo n'atiisatiisa eggwanga lya Saudi Arabia n'abagamba nze sigenda kudda musayininga contract namwe olw'okuba mutta abaana bange mubatulugunya temubasasula temubawa mmere temubawa wakusula mubasuza ng'ebisolo tetugenda kuddamu bawa baana kujja kubanga bakolera eyo ekintu ekya disorganizinga companies zonna ezibadde zenyigidde mweno business ne boogera ebintu bingi nnyo ebisongovu ne batandika okugamba abaana balimba wabula nga naffe tetugenda kubanga tukowa okuteekayo videos okwanika obukyamu obuli mulimu guno nze nsiba mbagamba this can be a very good job era it can turn into a better job we babanga ebyo byonna ebitulugunya ebireetera omuntu okwevuma omulimu guno nga biweddewo insuubira nti omulimu guno eno gusobola okuba omulimu omulungi ng'ofuna ssente ennungi ofunadde oweebwa ekitiibwa ky'obulungi nga tolina kintu kyonna kyeweeraliikira of course guno gusobola okuba omulimu omulungi kamanye gwe kikyolowooza mu comment section jjukira nti yenze Sheila Adita subscribing giconsideringe kubanga kirungi nnyo okwatako ne kade imbaagala nnyo